Abakulu okuva mu bitongole bya Bannakyewa ebyenjawulo bakedde kweyiwa ku kitebe kya Action Aid wano mu Kampala okugatta eddoboozi lyabwe ku lya bannayuganda abawakanya omusolo gavumenti gwe yassa ku mikutu gya social media ne mobile money. Bano balumiriza kampuni z'ebyempuliziganya okusirika obusirisi ku by'omusolo guno so nga gunyigiriza bangi. Bano bagamba nti guno omusolo gulinnyirira n'eddembe ly'ebyempuliziganya nga kw'otadde n'obuyiiya. Engeri gye muganya kwogera ne gavumenti naffe tusazeewo nti tugenda kugula data wammwe. Era okutandika enkya nga Monday 2018 data mwe tetugenda mugula ne airtime mwe tetugenda mugula mulyoke mulabe nti nno temusobola kubeerawo awatali ffe. Kati mutuyambe mwogere ne government mugigambe nti nno guno omusolo tegugenda kusoboka. Nti emisolo gino tulowooza nti girinnyirira eddembe erikukakata era eriweebwa bannayuganda okufuna amawulire eddembe lyabwe okwogera nga tebakubiddwa ku nsolobotto, eddembe lyabwe okwetaba mu by'obukulembeze. Tulowooza nti emisolo gino gyaleeteddwa naddala ogwa social media mu mutima ogw'effubitizi era omutima ogutaagaliza bannayuganda. Bano bongedde okutegeeza nti omulimu gw'okusoloza omusolo gwa kitongole kya URA so si kampuni z'ebyempuliziganya era nga kino kikolebwa mu bukyamu. Nti gavumenti etunuulire engeri gyesobola okuddaabulula ebyenfuna eba ekikola etya ng'eteeka ssente mu bintu mu bitongole mu sectors mwe tusobola okujja ssente. Basuubiza okukunga bannayuganda okuvaayo mu bungi okwakanya omusolo guno gwe bagamba nti si gwa bwenkanya. Omuntu wansi asinga okusasula omusolo, bw'agula sukaali asasulako omusolo, buli lwagula obunnya asasula omusolo, ate nga bo bannaffe abagagga era bamulya bisiike bo bawandiika bakola amateeka bejjamu abo banaasasula omusolo. Twogerera nga waliwo enteekateeka ez'okuddamu okwetegereza omusolo guno ogwogeza bannayuganda ebikankana.